Kaletana gwe wantukamunda nenonya nenezula kubarina funa gwe wafuka chakunyo etimpamera timpaweza nganja kiride wampamba kaletana gwe wantukamunda Okay. So Breska, awe nyini tuyingidewo countdown omwaka guno. Gwo omu ku bantu betugamba nti countdown tubadde kusubira okubeera mubadde nnyo mu mawulire endongo nebeerawo twewuunya. Omuntu ali esoko mubuuzeeko tutandikiraawo. Abawuliza ba Metro FM 98.2 90.8 I'm sorry. Ngawo man. Nsanyusa okubeera wano. Nsanyusa okubawuliza kabalungi. Nsanyusa okukyazibwako abakulu bano olunaku lwaleero. Era olunaku lwenga tetunagenda wala. Mbadde nsaba mumpe ku matu amanya n'eddoboozi bampita Grace Kande. Last time najja wano nga ndi ne mukulu Abike naye by that time nagamba tinva mu the New Girls at the same time va mu Kitonsa events. Leero mva mu Kitonsa events yokka. The New Eagles contract yagwako. Why? So why? Tuli mu music kati. Ebintu bya contract bya kukiriziganya mwiza no kwa contract. Sina kukiriziganya mukwano eri omuntu akwese mu music omuntu akwagadde. Kitaawo nyoko. Grace Khan omukulu Geoffrey Taya CEO wa The New Eagles yalawo bawandi samwe namani babalonda abayitamu ne mugenda era time yatuuka n'abagamba nti omukulu mugende munonye mumamirire kubanga olw'ensonga sijja kugala bisinga naye nga inside story batugamba nti abasinga omukulu agenda mu byabufuzi kakuuto senior P7 agiwangula senior fund kumamirira yabigenda mu byonna which is okay buli muntu abana obulamu obudde bwali butini obwamu at the end of the day tetwali baana benti tuli batabani baba wala baba kulasi n'abagabo bwake so teyatugamba twasigala naye era tubadde tukola naye tutambudde wamu ne mukulu Lutaya so Kitonsa events paka Kitonsa events njibaddemu nga ne Eagles bwengenda bwenyimba kati olwo gambye oli official mu Kitonsa events no longer New Eagles seketa bawuliza 90.8 Metro FM kembadde njala mazima gajjeyo n'agoogera kati awo mamiri amaloboozi so njagala tutandikira wenyini ku namba 10 twadde n'akayimba Sweet Sensation okuva wa Shiba Kalungi namba 8 tubera ne boom party sindalira sanyu King herself then ku namba 8 tubera n'akayimba NC David Lutalo ku namba 7 tubera ne Chikibombi kuva wa Levikson nga featuring Timeless Noel then kuva namba 9 tubera ne Enchiro Monzikiza King of the East Saka Free Boss Palaso ku namba 5 tubera ne Enyanda Shiba still akomye wa Alexander Muja alongside Ronnie wali mu Power Records still ku namba 4 tubera ne Sicho Kapakat outer Mandu management still ku namba 4 tubera kayimba ebyalagirwa kuva John Black Brand Beats Production namba 2 tubera nakayimba kamanyikidwa nga te wana ndone bebe ku Mkuliyo kawandikibwa Ronnie kuva wa Nira Power Records ngati nero yabasigale mu kuwandika so Grace Card nyimba zantu zibazili tunalaba mu luduo ora Grace Card hata Kitonsa events baby ba biba webyo like sigenda gamba nti ba presenter oba Rashte bantaddemu nenga nzikimanyi mwaka guno nkoze wegwali kutandika saakola nnyo naye mwaka guno nkoze because mbadde n'ennyimba ezakabi mbadde n'olimba nga lwayitangule mbadde ne Darling mbadde naye n'olimba lwange lwawakyuka Kitonsa we yanfunirawo naye n'olimba lwawakyuka kitegeeza promotion ebadde nnungi just strategy yawula promotion ne strategy kati jamwe bayibadde enfu Grace Khan okubanga mu countdown ya fair top 10 show kati kankubulye kati manyinze banenga sinakwogera bintu babinyizo babisibusaye nze ndi muntu ali open omutima gwange mlambulo kufa bamanyi bamanyi chobola nze ndi muntu atuka maso ga prisoner ne mugamba lwaki onjogerako ebibi ku radio lwaki okola boti can't we talk about this you get kati bwambulira bambi ensonga ye nenkaba amaziga so good at crying you get not even yes I'm so good sachinjo kaba nnyo sichisa naye kamteo kana binuma okitegeere kati binuma nengamba lwaki bulijjo okola boti ngate tungamba okitegeera fena tubeera ne weaknesses buli presenter ayina ensonga lwaki akwata olimba lwa Shibana akwata olwoli n'oluteeka mu countdown olonga Grace Khan n'aluleka emabega and I have a belief
I've worked hard. I've pulled up my stockings. Omanya abasomesa bateranga ku reports nti pull up your socks. You get it? Kitegeza pulling up my stockings and I know I'm somehow good. I mean, kati ogambye naka promotion yizo kwa ngeri strategy okumanya ekyokukola bwe buzibu bubaddewo ne kati ekyokola ketwakitegedde koli management empya ekyokola kati simpya lwansonga mbadde eri ng'era ndiwa mu kitonsa event naye nga sisalawo mbadde n'emigulu ebiri ndi wano njaga tutunule kayimba kikugamba kapya koolina kawandigambye kagenda kuyingira countdown kuwandigambye nti kano nze nyina akayimba akali urban. This is my latest project. Yes, my latest project was Darling. Yes, Darling. Rupi di pro nkola video bakasafu kanyama obengo laba entertainment ensageri mu studio kiti magamba anti no wo na Uganda mukisomo longi bayina talent. Uganda nzi bayina talent kosa omukiza n'omuwa nakuwa time ali maso gano samogedeko omukyala yambadde aka jacket ka damage ka mutawana nyolo sasake ayambadde omunda ka top kitegeeza either ayinzogera ku beach naye nga ayambadde ka jean kawanvu kubeketa ka high west nawo ka bululu ka damage kaliko obujwenge bwa diamond bulungi nnyo ayambadde akaviri kaita Brazilian human Brazilian okakola mu kimu kyayagala okasamu mu straight mu peso mwani wonna kayimba akaviri ka bay senga sente bweziri nnyo ka makeup kali neutral sikanji nnyo tikakulukuta ne wakuba chase esati tekola ki teddugala kwaba wali enjala kyekyo kiragambo na management jalimu mukola bulungi yava mu eri management embi eringo mugano kubanga atambula kubanga adigida eno jalimu emuwe emirembe wanesanga Grace Kanyageza akabina ngageze ffere nenyino nga kyekyo muzikirize yali masoka feko 90.8 Metro FM sanyali chibuga the top 10 show Musudani and Rupi tumamiria malobozi olovo mwana majiriko magachibuka chamani kaida ngambye akwagala nnyo kaida ngambye erinye lyo ndimani ngambye ali talent ya ngambye akwagala nnyo okay ku notice satu mwenda bili atana mutana satu mwenda tsana musatu ne ku notice tano nya chenda tsana mwenda 08 inamba isimu njagala ya masimu asatu strict lobana tuwenga yemunyinyira kayimba kano mukawulide mutya kayingire countdown tekayingira kunyimba zetu tunulira kubanga tutandikira ko mwako ogujja oba wiki ejja tuna episode kubanga ye tukwasaganya tuyingira kubanga tubali nyimba zini zakali ezisinzo kubeza akabinga zitraininga mu kibuga Kampala ne mu centro ne mabala je mutambulire eyo ku noti tano nya chenda chinana mwenda 08 inamba isimu ne ku 03 mwenda 2 chinana mutana 3 mwenda chinana musatu inamba isimu ali kusema ila tata bila lady hello wanji tata nawe je baliko munyonya agambye tata ndendagala kayimba kwa katika countdown inoyo mwana tumwagala era nze nsubira oyavudde mu management ina akyusa n'agenda mu mpya she's going to do wonderful because she's very talented. Oh, thank you, darling. Thank you so much. Welcome. Grace. Oh, I think I know that voice. Omuntu akubya kabade Faduro, my brother, my best friend, my everything. Faduro, thank you so much for calling in, and I won't disappoint you. Omuntu yakawandika Meta Clinics, the writer. Yambi wako Henry Mwanja ne Opa Fambo. Yes. Opa Fambo no muhandisi mulungi. Yes, muhandisi mulungi. So oyo mu agambi kayingire countdown noti tano nya chenda chitana mwenda 08 eyo tuli kumujjo kuyita MTN yeri 03 mwenda 2 chitana mutana 3 mwenda chitana musatu inamba isimu kutujjo kubanga tuyita so eno project empya jolina ate endala jonyonyode jo gambe ya cover eri etya ejja masi just cover nga wono nyimero limba l'omuntu na nyimero akayimba ka Harmonize nga kamba never give up. Abantu batulaba ne bazala waawo nayogera kino nayogera kiri nego oba ncho oyagala ogamba no ngenda kulemerako abantu bajja kumpuliza bajja kunjagala bagenda kumbeerako kitegeeza nakayimba ne ngamba never give up kati Rupi togenda kumbaki simani kuyimba saka never kampulo mulalo okubira kusima hela nagulu agambye tata akayimba ka Grace Kanya akapya Darling kayingire tikafulume wow thank you kayingire countdown thank you dear Amina tata ndina yepaka
Amina. Why? Kitonsa asomesa gundi ensonga zino z'abasenga kiri kitaguwayitayo oli masavu oba ensonga zo ziri agala. Okay, nze ng'omuntu amanyi business, omuntu akolagana n'aba DJs abantu abali mu music. Ebyo ebyakodya Kitonsa asomesa naye ekyenjawulo kyalina nti alina omutima omulungi ayagaliza talent. Kitegeeza yanjagalanga muntu n'ateekamu ssente. It's only money. Aliko simu hello. Akomyewo Joseph Sonda akomyewo. Mamiri amaloboza Grace Kana omuyise amaloboza malisi agali serious. Okali munda. Masavu merere. Kaingire count down. Aba abiri mupanga. Anage. Okay, tumweyanza. Tujja kufunayo mulala asembayo omu. Mutunyonyere amulala abasatu bakonye anakuba je tunyonyola kayimba kikosubira ku namba emu mu dakika emu nga tera tusibula gwe ayeje ulyanga bagamba namba emu. Kayimba kasitana bakuulira kekano. Not 5 mwenda not 5 nja sina sina mwenda 08. Aliko simu tata hello. Tudduka hello. Akayimba nene nsubira kubera Osubira Eddie Kenzo kayimba ki? Bibao Eddie Kenzo gusubira ku namba emu. Nkali anko. Okay tukuyanza. Grace Kana osubira kayimba ki ku namba emu. Tuwe nyimba zo 5 kale. Tuwe nyimba zo 5. Ogamba kayimba ku namba emu gakange banga kamwimba. Mwimbi mulala. Mwimbi mulala tuwe nyimba 5. Mwimbi mulala oyagala mbaye nyimba 5 mu countdown eyiye joina eyiyo zo eyange mutwe tuwe nyimba 5 zo gamba mpo budde nzirowoze muso kumpo budde tetuna budde butuweddeko kanzirowoze zo gamba omwaka guno wazikkolera namba 5 zino obasawa balo dance opa fambo waliwo Vivian Tendo hajati wa haji olinalo asalo ako then wala kayimba ka Carolina Ntongo akapia it's very new munsonyi wenkera bidinga wale osigaba na musajja Sasha Brighton then Poro Darling by Grace Khan ali yamuandika Clinics the writer producer walwo Sabula management Sabula Degebawa ya wakabi producer oyo akutenye okuva na kitenda yamujeni amulaga amaloboza malungi Grace Khan kuswe okola collab endala nyina collab ne Henry Manje agenda fuluma weekend yenyine era akuba tugenda gifulumya ne tugite mu jani. Okay obako busemba eri abakuuliza Grace Khan tubera tu balunja baluliza Metro FM kwano mwe bale kuliza nnyo Musudani. Thank you so much for hosting me here bambi ndi musanyifu mukwano Rupi gwe kugambe ki webale nnyo mukano kunkyazako wano webale kundeeta webale kubeera muntu mulungi webale kubeera muntu asonyiwa omuntu alina omutima mulungi. Thank you so much. Then I think nebaza management ya Metro FM ntumirako mikwano gyange wamanga Team Grace Khan webale kuwuliriza kwe muli obwedda mupostinga mwafuuse ekizibuli wamu wena musaasanyeewo mwebale nnyo kubeerako Metro FM. Thank you so much. My papa Happy K, thank you so much for loving me. Ngenda kutumira jajange mchalo. Hope mukama agenda kususa. Henry Mwanje, Emerson, Gwenta Mdenaye. Thank you so much everyone. Faduru Rukundo Sozi, nkwagala nnyo mkwano, Fanta, nabalala bangi nyo. Thank you. Mwena mbagala nnyo mikwano. The New Eagles family, we are still together. I love you. Okay, fete tugenda kubanga tusuka wano nga tubale nyimbe sinzo okuweza akabi mu week. I told you I wrote nti onaku awutwingira December teri kulanga kulala abantu abamu kudigida kubinuka amasejjere kubanti bataika waka sente so mbere eno oyina katalekeka akatalekeka tuduka nti obudde njo wange kojja Kitonsa bambi okusembera kabadeka kodi mukwano bingi bali musase na accident musase kwa accident mbadde nsaba okimanye nti Grace Khan akwagala nnyo agenda kuyimba ngenda kukolera sente obutitimbe n'obutitimbe bw'otamanyi. Yes, it's not yet my time naye obudde bwonna by the way it is even my kati time onajine inatukadi webale nnyo kunteka makasi oyina samusero yimba bulungi olumuwala mulungi so kitegeeza okuta sente tukuyanza okubako busembe stickman okubako busembe nga bagabana Uganda mwena chimuka kyamanyi okuba ku 90.8 Metro FM every single day every single Monday up to Sunday chimuka kyamanyi mutulengere maso nokwanga mutuwuliriza
tugenda bali empeereza ennungi Christmas zone ennungi ennyo omusawo Tita abakoowola ku St. Gardens kuga mubeerewo nnyo nebaza omukulu Obliziruja omuliga ku kamera kwali nnyo kubanga akwasaganya ebifaananyi ebirungi ennyo nebaza bonna bitukola nabo bannange Christmas kyagenda maaso tonywa n'ovuga bannange saagala onye n'ovuga abaana bonna bannange bonna omwana ng'oli waka wuliza omuzadde kyagamba Christmas egenda maaso tonywa n'ovuga tambula ng'otegeeza ku muntu mukwano gwategeerebwa woogera ki gwogenda so mbagaliza Christmas ennungi festive zone ennungi Merry Christmas and a happy new year from Stickman in Sudan kulumana kempoze chika autakala matende guddo anko Obliziruja omuliga okay njagala okubanga ntumira kuwajibaddeko yenna bitundu byenjawulo byonna gye musinzidde n'obeebaza okuba nti muba mwekumire kuli share singa okuba nti ewulirizibwa Eastern Central Uganda tuli nnyo wano nga tubali nnyimba esinza okubeeza alabiri lwa Sande n'okutumira waliwo ali